kyeki weetegereze byokuŋŋaanya byossa mu nsawo yo binaakuyamba ng'otuuse mu maaso ga Allah wo tomala gassaamu buli kintu tuwarana bulungi weegendereze wekka nti kino kinnyamba ng'ossaamu naye ng'ozimbira ku musingi omulungi ennyo ogumaze okunywera. Ekifaananyi kyangu nnyo. Ennyumba bw'ebanga omusingi gwayo tegubadde gw'amaanyi ng'ate yakalina, kiki ekiddirira bw'oba okyazimba? Eyiika buyiisi. N'olwekyo ennyumba zaffe ze tuzimba za kalina, omusingi guteekeddwa okuba nti mugumu bulungi nga gusimiddwa ddala bulungi nnyo ne gukolebwa n'obwegendereza, yenzikiriza. By'oyongerako bino sala, kusiiba, hijja, zaka, kuyisa bulungi banno, okuyamba ono, okukola kibi ebyo byonna olwozimba kalinayo goloofayo ng'omusingi wansi wano mulungi gwegwenzikiriza otegeera bulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tomugattikagatikako, tomutabikatabika na bitonde bye yatonda n'obyenkanyanga ye. Tukwatagana bulungi. Obuzibu bwonna buvaawa? Ffe manya nti ffe abali mu nsi ng'abantu, amajinni, bamalayika, ebirala byonna mu maaso ga Allah biddu, yatonda bitonde. Omusango omunene nnyo gwe tukola kwe kuddira Allah kiyatonda obutonzi ekitaaliwo, ekyetaavu ekitalina maanyi, ne tukyenkanyankanya ne Rabbul Alamin, mulezi w'ebitonde. Y'ensonga lwaki abashiriku bajja kukaaba nga bagamba nti tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi Rabbil Alamin. Nti mbutuufu tulayira Allah twali mbubuze bwa lwatu nnyo. idh nusawwikum bi Rabbil Alamin, bwe twabenkanyankanya n'omulezi w'ebitonde bonna ntubassa mu ddaala limu ng'ate mmwe mwatondebwa butondebwa. Oba tukwatagana? Olwaleero omusomo gwe tuliko ebyonoono obusiraamu, naye mu byonoono obusiraamu bye twamenyako emabega Sheikh Abubakar Sero Nkumangambi nti juzi mwabiyitamu okonje saaliwo kwolwo, naye ate era etaliwo nze wendi insha Allah. Naye kitugenda okwongerako ebintu nga bisatu. Ekisooka ku byo ekisooka ku byo oba kansooka embuuza ebibuuzo ekibuuzo. Bannange ddala abasiraamu ffenna twesigamira Allah, ffenna abali wano mu muziki twesigamira Allah. Teri yaayinayo kano kaagamba nti lubaala embeera. Obwo nno buzibu bunene mu mirimu gyaffe, mu mmotoka zaffe, onfuna bulungi, mu mayumba gaffe, mu midaala gyaffe gye tulina mu katale n'awantu awalala. Osanga abantu balina shayatini zaabwe ze bayebaako we yazissa. Munange tomanya abo baseeka aboogera nabo tomanya mbeera zaabwe, bo baba bamala dokutereeza ebyabwe genda bajja kugamba eno bino. Akhi Karim, bw'onookola ekyo n'obanga olinayo kye weesigamidde ekirala kyotya nti bwe mbanga situukiriza bikyetaagisa kijja kunkolako akabenje, teekeddwa okutuusa kino kikole bwe kiti, manya ntonnaba kubeera musiraamu, obusiraamu wabwonoona dda. Wansonga ki? Andi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti mwana wattu tulina kwesigamira ye yekka. Allah agamba nti wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum madha in kuntum mu'minin. Allah gwe mba mwesigamira bwe mubeera ddala nga muli basiraamu era nga muli bakkiriza. Sura ndolo aya endala egamba basiraamu no fa alayhi tawakkalu, surati Yunus, fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Kuye Allah bwe mba mwesigamira bwe mbeera nga muli basiraamu. N'olwekyo akhi Karim, okwesigamira ekirala ekitali Allah nga gy'olaba nti y'empagi y'oluwaga kye kikonge kyo ekijja okukumalira byonna bye weetaaga, ozizza musango. Tekigaana muntu kuba nti alinayo omuntu we wasuubira mu ekyo kyasobola okimukolera, omwana we tajja kimukolera, awo tewaliwo obuzibu. Naye kwe kwesigamira Allah mu kintu ky'omanyi nti kwe kwesigamira ekitonde mu kintu ky'omanyi nti tekikisobola, wabula kintu kya Allah ye yekka, n'ojja osuubira nti kijja kukutaasa, nze nnayo kyonna kiri bijja kuntaasa. Ng'olira abantu abasinga obungi bwasuubira nti shayitaani zaaba ayina zaaba yafuna ew'omulogo, onfuna bulungi, zijja mumutaasa okufa, zijja mumutaasa emmotoka okubbibwa,
zijja mutaasa kino zijja mutaasa kiri ate mwana tuze kinneewuunyisa n'abalogo nabo bababba mutembalaba oli omusanga nga mulogo mulungi musawo muganda sibe kiri najja mu kibuga ne Kampala boggula ebintu abagezigezi b'omu kibuga ne bakola batya nimumubba ne bamuyiiya sikulimba agenda okwejuliza ng'esente zigenzi kati oyo bazitwala batya naam kino mukiiga abooluganda bw'ogenda w'omulogo n'akuwa akatiko nakakuwadde n'akuwa ebiragala byonna byaba akuwadde najja gamba nti genda obisimba awantu gundi oba genda obisse mu kintu gundi ezo manya nti oleese sitaani kino kyoba osimbye awantu ebeera nnyumba yaazo sitenseni yaazo gy'ozikoledde oba beesi yaazo ozikoledde we zisinziira we ziva kati ye eri ng'alagira sitaani ze zaalina oba aba alina nnyingi ngezimu aziragira zijje zikwamaawo zitandike okukola omulimu awo nga we ziva nga ziri kumpi mu nnyumba yo oba mu mmotoka oba ku ggwe kennyini shayatin zizaala ziyala mufuna bulungi shayatin zikombooza wengamba okombooza mukitegeera okombooza kwe okuleeta eno n'oleta n'ogenda ng'okuŋŋaanya zino mikwano gyajo ziba emiyise eziddamu muliwono kimugamba kirajjamu musenge wono kakati shayatin zewaleetera okuba nti zikuume kino zitandika kulandagana genda mu bintu birala olaba abaana kufuna kino olaba abaana kufuna kiri nga gwenyini obuzibu gw'obuleese shayitaani oziina mu nnyumba awo kibi okwesigamira ebitonde ebyo kuba nabyo binafu nnyo mwana wattu tuwalana bulungi naye nga so ebitonde ebyo abasiraamu bo babeera ne baganda baabwe abasiraamu era bakuyamba mu ngeri gy'oba otegedde oba gy'otokoze eki gy'otategedde ofuna bulungi gye basobodde Allah gy'abawaddeko obuyinza omufuzi waffe ffenna atusobozesa ye Allah subhanahu wa ta'ala ekizibu kiriddawa kubeera nga gw'osobola n'oga nti nze ebyange byaggwa olina bye weesigamira bwemanyi nti tewali nsonga esobola kukola ki kubasuba buli kyonna ekijja bajja kukola batya era bw'ofuna obuzibu oddukirawa oddukira mu sitaandizo ezo awo olwesa obuzibu olwo obukkiriza obwonoonye tukwatagana bulungi naye ng'osanga abantu bangi nnyo shayatini ezo baziina mu mabizinensi shayatini baziina mu mamotoka gaabwe sitaani baziina mu mayumba mu mirimu zezireeta essente zezireeta bakasitoma munnanga oba okoze bubi naam oba okola eddala bubi nnyo era oba oleese omutawaana munene mu maaso ga Allah obukkiriza bwe oba obwonoonye n'olwekyo mu bimu ku byonoona obusiraamu bw'omuntu omuntu okwesigamira ekintu kyonna ekitali Allah n'akimalirako amagezi ge gonna n'amanyi kyekijja omumutaasa n'omuyamba n'omuwonya buli kizibu aba akoze omusango ogwa shiriku tukwatagane bulungi kiki kyabazizza yenkanyankanyiza ekitonde Allah kyatonda n'akyenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abitwalira mu ddala limu ate nga ogwo musango munene n'abashiriku ku akhira nga Allah batadde muliro ensonga gye bajja okuwa mutuufu yabeeza muliro bagenda gamba nti tallahi teri musura shuara musuara mumuli subire soge naam safati shuara انظر في الشعراء بينما تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين تلاقي الله متوفو توالي مبوزي obuolwatu butwenkanyakanya Allah byatonda ahene ebi yatonda Allah subhanahu wa ta'ala netumwenkanyakanya ebi yatonda bitubatwalira mu ddala limu qalu wahum fiha yakhtasimun bagenda gamba ku muliro nga bamuliro bakayagana bokka na bokka mu mwatutuusa wano mu mwatukolera kino mwatwesibako nnyo tugamba kino enkomerero bagenda nti in kunna la fi dalalin mubin obutuufu twali mu buzibu awala nnyo bwe twenkanyakanya Allah n'ebyo bye yatonda naawe oba okoze bubi okwenkanyakanya bino ebitonde n'obyesigamira n'oggwamu so nga ateekeddwa era asaanidde okwesigamira ye Allah subhanahu wa ta'ala ate eno si nsonga ntuufu gyeyatugamba nti tugyesigamire wabula senga muganda womusuubira nti ekintu ajja kikola mwana wa twesigamira Allah gw'osaba asobozese muganda wo embeera ng'eyo agirongoose tukwataganye bulungi ekyamu kyekiriwa oba temubitegedde kaŋŋambe bwe nti okwesigamira omuntu mu ekyo kyatasobola era kyatayinaako buyinza oba okoze shiriku so nga ate okwesigamira munno
ku nsonga gy'omanyi nti agisobola nagwo gubeera musango kasita oggwekerera n'omumalirako ebirowoozo. Amateeka gamba gatya ti oyo munno ebeera nsonga busonga wabula obwesige bwonna busse waani. Allah gw'oba osaba asobese mugandawo abeere ng'ensonga agituukiriza era ng'agimaliriza. Onookola bw'otyo ojja kuba weesemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo abooluganda ikhwata al iman barakallahu fikum obwesige tubuseere Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutaasa katukole tutya nabbi ategeeza era ensonga lwaki mulaba tugezaako okubasomesa eddiini yammwe eddiini yaffe tugiige. Bw'oba ofuluma mu nnyumba naam yatuwaayo akati koogira bw'oti wamba kumwanga oti naam yeekali koogira logandi bajjajja ngenda kupakasa mumperekere tugende tuyige emaali naki bw'omutyo ayi emizimu gyattu balubaale battu misambwa gyattu wenna mumperekere tugende tupakase sente nja kuleeta bwe mba nfunye nga leeta musawo yammwe naki bw'ofulumanga ogenda naye osanga omusajja yange erinnya lya Abdallah ng'akola ekintu ekifaanana bwe kityo. Obeera mushiriku mubi nnyo. Okola otya kaakati nabbi otegeeza nti oba ofuluma mu nnyumba yo yonna gamba obugambi bisimillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah weetambulire. Ate n'atakomawo n'atubula neki kyofuna bamalayika bakuddamu nti wuqiita owonyezeddwa wakuufiita ensonga zo ne zikumalirwa. Ekirala kiddako nti waliwo ekirala ekyokusatu kiriko kigamba kyakimanyi wuqiita wakuufiita naki ekirala biri bisatu ekitegeeza nti edduwa eyo temugikolera naami afe wahudiita oluŋŋamiziddwa. Bannange ekitegeeza nti edduwa eyo omuntu omu yagimanyi oli la ilaha illa Allah. Kakati kambuuze maneja wadde oviika ku makya wasomye edduwa ki? Okay, temumanyi bye mufuna. Alright, bye tufunamu bamalayika bakuddamu hadithi ng'eggwayo nti kuufiita owonyezeddwa gamba ensonga zo zimaliddwa wawuqiita alwiqaaya kwakuba nti oteereddwawo ekinakkuuma nfuna bulungi ate wahudiita n'oluŋŋamizibwa era ekyo kisinga obulungi. Oli ku nkola ntuufu oteekeddwawo wiqaaya something kipreventing okuba nti ofuna emitawaana neweetambulira nga tolina bunsonga yonna nga weesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala. Ekijja kyo n'ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lwaki? Anti obwekitiibwa yatugamba sallallahu alaihi wasallama fi maana alhadithi omuntu ajja kubeera mukkiriza paka lwanaamala okukakasa ti ekimutuuseeko tekyandibadde kyakumuyitako oba omumusuba ate ekimusubye tekyandibadde kyamumutuukako so sigamba nti magezi go mangi nnyo. Tukwatagana bulungi timona bisasabadejja nenjira bwendi agamba magezi ani yakwadde ogireko bwoti Allah yagakuwadde naye yabadde ayinako omugabo yasigaddewo ng'obuddeyo bwatuuse dda niwe muleekaana mutya takyusaamu temukirabangako ne muleekaanira omuntu ng'agenda mu luguudo asala oluguudo ne mulaba emmotoka ejja emisinde egitagambika ne muntu owange ng'awulira ng'obudde bwakoze butya. Allah mwetaagaawo. Omubaka yategeeza sallallahu alaihi wasallam ti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayina wonna yakuteekerateekera ajaliyo ey'okujja mu nsi yagamba fi maana alhadithi nti akuteerayo obwetaavu ate n'akwanguyiriza buli kkubo lyonna erikutuusa mu kifo ekyo mu budde bwakwetaagamu. Wabanga Allah ajja yeteekateeka ng'ogenda kufiira mu India tomanya na ngeri ki lugendo lukwetaagisa kugenda mu India gye lujjamu. Yona okulaba nga lukutuuseeko lutuuse ku mmeeza yo mwana lugendo lwa mu ddiiru ngeri yakusuubula ng'olaba mu butuufu oteeka obuteeka okola otya nga n'okufuna ddiiru ekola etya n'abeetaaga ebintu bwe bali oyinoga nti agundi yabyetaaga ogenda omukola sinaga nti senga obintuusaako wano sasula bweni muga nti ate omuntu bw'osuba esente zino etikiti obadde tolina sente nga tianze tikiti kusaamu tikiti buli kimu kyonna kyanguwa ne World Airlines zino ez'ennyonyi bakitabu z'ennyonyi ezo nga zonna zijjudde gwe ekifo ekikyo kifunika. Lwaki? Allah alina obudde bwakwetaaga wali mu bwennyini era saawa eba yeeyo
otuuka wotuse mu kifo ekyo omwoyo nga gugenda wassalaamu. Kyagamba nti la yastaakhiruuna saa'atan wala yastaqdimuun, obudde nga butuuse Allah takeereyamu wadde n'essaawa n'emu. bweba tebunnatuuka aye tabuleeta supiidi bwe ziba ssaawa 6 gwennyini naye oba ekyabula akatikiti kamu bwe kati omwoyo entono ziba zikyalimu ngera abantu baba bakyakulaba nti oli mulamu naye gasegwera 6 bweppa nolekyo oluganda oteekeddwa okuba nti weesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. bw'ofuluma mu nnyumba yo soma dduwa eyo, ogenda okukwata safaari soma edduwa ya safari okwata olugendo otambule nabbi nga bw'atuyigiriza wahakada otambula oli mu nsozi amin mulinnye tugamba obe muli mu mmotoka bw'oba muli mu mmotoka mulaba nga mulinnye olusozi nga mukkirira okiraba ne bwe mbeera mu nnyonyi obeera erinnya waggulu mulaba ng'era muzironi bwe muba mukki mulaba ng'era bulungi bwe ebyo byonna obiraba bulungi. tusoma edduwa nabbi zaatugamba kyendereza nga nabbi bw'atuyigiriza tukwatagana bulungi. ebyo byonna bw'onoobikola n'obiyiga ojja kubanga weesigamidde Allah ng'era oli mu mativu nti kyonna kyaleese nti Allah aba yakimpandiikako nina kukola ntya kugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah wange Allahumma ajurni fi musibati, Allah wange mpaamu empeera mu kabenje kano kontuusizzaako mu mutawaana gondeetedde wa khuluf li khairan minha, onkyusizeemu ekirungi mu ekyo ekinsubye oba ekinvuddeko oba ekinnyononeseeko. tukwatagana bulungi bannange. ani gundi ani ndabyeko ku muvuuka wani Yusuf atunda ebitabaawo woolyawo abaddeko awo ani aliwo mufti yaliwo wano tewali aliwo. nina ebitabo byenjagala wali ndeterawo kasoma ebitabo bibiri ebya adhkar ebivunula ebyo ekimu n'ekirala kya green. nolwekyaba oluganda bw'onookola bw'otyo ebintu ebyo oyingira mu nnyumba yo n'osoma ekyo nabbi kye tuyigiriza ojja kubeera ng'oli musiraamu. okwata safaari ogenda okutandika emmotoka yo kebeere mpya kebe kiki n'osoma ddwa tugambe emmotoka mpya wane waffe ziba mpya ne ziba nkadde si bwe kiri abasinga zetuvuga otherwise batono abasobola emmotoka kiki empya ddala brand new batono etavugibwangamu batono zetuvuga zino eba UAL naye nga eyiseeko emyaka 10 ng'etambula si bwe kiri naye wano ewaffe ebeera mpya kati webeera nga ebeeradde mpya bw'oba ogitandika tesaana kusayira nkoko wadde okusayira enjiibwa oba ndaba bulungi wadde ogitwala ogimansamansaako ebiragalalagala saba busabiddwa ogenda bisimillah Allah wange emmotoka eno gw'ogimpadde era gw'onsobosezza kusaba ompa obulungi obugirimu ya rabbi omponye n'obubi obugirimu khalas onteeremu n'omukisa mu mmotoka eno kiwedde ng'okola otya nga weetambulira naye si kussaamu irizi negikoma obutagitwala enajja gikoma obutagiba enajja kulaba ennebwe. n'olwekyo ebitabo bino bibiri I do recommend these books. ate kiina ekitabo kino aba akoze bubi ebitabo bino ogamba nti nkuuta kadingidi siina kyenfunako wabula nyamba ggwe. lwaki baabivunula mu lulimi lw'otegeera mu Luganda ne mu lwavu mu ebiri amakulu gaazo n'eddwengeri oluwala mu Luganda naye mwali ate edduwa ze tubagambako zonna ezo z'olaba zonna mweziri. akiina mu lulimi olwabbo ng'asosoma olulimi akayigi akisomye nga gye bayita hisnu muslimu kiyitibwa ekigo ky'omusiraamu. kiri ekyala ekyasooka ekiyitibwa olukomera lw'omusiraamu kirimu ensobi nnyingi mu kyewale. kyo kitabo kinene kigazi kya kkala ya kyenvu kirimu ensobi nnyingi mu kuvunula mu Luganda. yakola ensobi mu Luganda waffe netumugamba alongoose naye ataddanga mu kikuba. naye kino kirungi lillahi alhamdu abakivunula balungi twasoma nabo wadde nga bamu ate balimu ekiddo ekyane kino ekyamubajje naye ebyo si nsonga osanga banaabitegeera oluvannyuma naye nga tubamanyi bano abamu balungi twali nabyo Madiina wali ba Riyadu wahakada ofuna bulungi naye bavunula bulungi. nolwekyo please ebitabo bino birimu adhikaari zonna zetubagamba. ate kino kijjudde edduwa njereere ekisinga n'engeri ya ruqya engeri gy'ogisomamu mu ebiri muno. kati nze neewuunya nennakuwala nenga nti obutamanya buno era mu Kampala temujja kuggwa baleera olowooza banagwamu. naam lwaki bagguza rukuyambwa amazzi aga rukuya emitwalo ebiri oba esatu lwaki bagaguza? talina kulaane gy'omanyi talina kulaane gy'omanyi bulijjo tosaala bw'oba osaala osoma ki bigambo byo oba kulaane gy'osoma? lwaki bagaguza eva kulyakoza ki emitwalo ebiri oba esatu oba ena lwaki?
kwata Qur'an yo gyomanya al-Fatiha ne falaq ne nas oba ayat al-kursi oba surat an-nasr tabbat yada oba idha jaa ne ndala zonna soma zonna zomanyi somera mazza oba okoze eddagala gabo gafuusidde amazzi agasomeddwa mu Qur'an berifuusidde kati seereziba kuli yako zaaki musabo nno buno ojja kusangamu engeri gye tujjanjabamu n'engeri ya ruqya mwebirimu naye buno bugula 5,500 zokka nyingi nnyo naam nyingi nnyo nga kijja kuyamba okuuma obusiraamu bwo n'abantu beeka bwe batyo oleme kukola bintu nti bitajja mwana tebijja okwonoona obusiraamu byebitabo bino naye oluusi bibulabwamu oluusi ne bibeerawaawo naye abavubuka babiina barakallahu fiikum ekyo nekiwedde tukimaze ikhwata al-iman barakallahu fiikum ensonga endala nomu ku byonoona obusiraamu ekisooka tugambe nti al-i'timaad wattawakkul ala ghayri llah okwesigamira ekirala kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu kuleetera omugaso oba okujjawo akabenje oba ozizza musango ng'abamu bwesigamira sitaani nkya n'eggulo zibajje mu balogo oba ozizza musango munene nnyo ekyokubiri endala ekyonoona obusiraamu kyetugenda okulabako atawaaf hawla alqabri biniyati taqarrub walibadati lahu okwetooloola kabbuli ng'ekigendererwa mwana toyagala osembere eri nnyini kabbuli oyo nga bagamba nti oyo waliwa Allah era seeka yali mukulu nnyo ku nsi kuno ng'edduwa zaasaba zaanukulwa tembirabangako abaliidi babikola bye bayita abaliidi gendako kabbuli ya seeka yali seeka mufti wa Uganda yasooka ani Sheikh Shuaib Semakule Katumu abaliidi balina ennaku ze bagendayo bagiyita zaawiya bagenda nga balina zikiri zaabwe ennyimba zibayimba nga beetoola kabbuli ya seeka ekyo kikyamu kye bakola kyono n'obusiraamu bw'omuntu wano osanga nga ekintu ekyo si kingi nnyo era abantu nti batono abakikola abali ku nkola enkya miskini naye ate osanga mu East Africa awo mu Nigeria leeta mu Senegal leeta mu Ghana awo waliwo kabbuli ya seeka omu bamuyita Barahima omu ku basheekhe bayo abaasooka naye nga ali musuufu ekirabika kabbuli ye bakwata n'entanda basiba entanda bo bakola safaari ne bajja kabbuli eri mu Senegal ne baba bavudde Ghana abavudde Nigeria abavuddewa bazze okwetoola kabbuli yeeyo ekyo nno kibi gendako e Mombasa wano bakuba nti ebimu bagenzi babijjamu wallahi alhamdu waliwo kabbuli emu baagiyitanga masjidi bayita masjidi Jundan ne banga nti baagijjamu kabbuli etekyalimu eri Mombasa mu tawuni wennyini awo kuliraana ne post office obanga wali baddeko e Mombasa kuliraana kumbe ne post office ya General Post Office waliwo omuziti guli mabbali awo mabegako naye nga mugumanyiddwa masjidi Jundan munda mulimu alimu kabbuli kati kabbuli eyo nomwana atu abantu bajja ne bakola tawaafu bwe bati ne bagyetooloola mbu yali sheekhe mukulu nnyo era wali bw'osabiraawo ekintu ewa Allah kituuka bulungi nnyo era kyanukulwa ebizibu byo ne biggwa abantu bavanga safaari ne bava e Tanzania ne bavaawa ne bajja kabbuli e Mombasa awo ebyo nno byonna ebikolebwa bibeera bikyamu olw'ensonga nti okwetooloola kwa Kaaba yokka ye yeetooloolwa Allah kyava agamba tiwalyatawafu bilbaiti al-atiq abantu bateekeddwa okwetooloola Kaaba ennyumba eyo ey'edda eyasooka tukwatagana bulungi n'olwekyo singa olaba nga omuntu akikoze n'enniya nekigenderwa kye nti asembera eri omuntu oyo abazizza musango nakino tukiyige tekikkirizibwa kuziika muntu ku masidi kabe nga yatuwadde ettaka kabe nga yatuzimbidde omuzikiti ogwo kabe nga atukoledde ebirungi bingi mu umma yaffe eno ey'obusiraamu tekikkirizibwa kati nga bwolaba bwe baziika wali abasiraamu bwe baziikaawo baziikawo mulumba naani ne Luwemba ali awo ojja genda okulaba nga baleesewo n'abala enkola eyo si ntuufu ey'okuziika abantu ku mizikiti nkola nkyamu nnyo nebwobanga gw'otuwadde ettaka oba masjidi oba byotukoledde bingi mu umma y'obusiraamu osomesezza okoze kino okoze kiri toziikibwa ku muzikiti tukwatagana bulungi bakutwale mu kifo awaziikibwa omuntu ebifo obusiraamu bye batugamba tuziike mu bannaffe naye kikyamu okuziika ku muzikiti nga bw'obiraba mu bitundu ebimu era osanga bamussa mu maaso olesa omutadde mu mbirizi oba mutadde mabega eno naye obunaye tuba tumutadde ebbanga likimala nti waliwo omuzikiti la yajuuzu obusiraamu tebukikkiriza ekyo tukyegendereze barakallahu fiikum ekirala akhi karim barakallahu fiikum kyetugenda okulabako الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظماء الأحياء أو الأموات إلا أن يكون جاهلا لأن ركوع السجود عبادة الله وحده الركوع وكتما أو السجود وبوكفن من السيكين شكتك لوزيز التامزة وسام مستقير وبقى ركوع وجتقير سوى سجود وجتقير
ruku kwe kutama ku mavivi, sujud kussa mutwe ku ttaka. Ebyo bikola biniyati al-ibada ng'ogenderera kusinza lilmuluki bakabaka aw al-udama oba bonna abantu ab'ebitiibwa ab'ebbeeyi al-ahya abalamu aw al-amwat oba abafu illa an yakuna jahilan muntu bw'akola ekintu ekyo nga tamanyi musajja wattu obusiraamu tannabuyiga ayinza okusenyiibwa lianna arrukuu'a wassujud olw'ensonga nti okukutama n'okuvunama ibadatillah wahda Allah yateekeddwa okuvunamirwa era n'okusinzibwa. Faidan tugenderere omuntu okussa omutwe ku sujud wano ku ttaka olw'omukulembeze gw'olabye, naam, oba okutama olw'omukulembeze gw'olabye nga nniya yakumusinza nammwe ekitiibwa kisusse oba ozizza musango. Ebyo nno ebyokutama obiraba nnyo mu bakyayina, temubiraba temubigenderera. Abantu abo batera nnyo okussa omutwe ku ttaka ng'oba abuuza kabaka we oba abuuza ki oba akola atya wahakadha. Embeera eyo osiraamu tebugikkiriza. Okutama n'okuvunama bikolebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okweyitako obwewesi olw'okuwa ekitiibwa ekyo amateeka tegakigaana singa bwebanga y'embeera emanyiddwa naye ng'ekibeera min baabi ta'dhim kugulumiza, naye bwebanga nniya yakukola ki yakusinza kitonde ekyo oba ozizza musango era obusiraamu bwo obeera obuwonoonye. Obusiraamu buyina ebibwonoona nga bw'olaba ewuzu. Nafuna bulungi ewuzu bw'ogifuna ne bagamba nti bw'onoogenda n'ofuuyisa omusolo ewuzu egenzeeko olwo olina kukola otya okuddamu okusaala. Funa endala, funa bulungi oddemu osaale salaayo. Wahakadha bwe lwokolanga ekimu ku byonoona obusiraamu ddamu otoole shahaada awo wooli. Tojja wa imaamu ku tudeclare ate ddemu oleeterwa wabula wooli wotegedde ekintu ekyo nti kyamu ddamu ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Khalas genda mu maaso niweekegayira Allah nga tastaghfir lahu omusaba n'omwegayira akusonyiwe ensobi gy'oguddemu. Tukwatagana bulungi? Barakallahu fiikum. Waba ina kyagamba ngabala okuwazina ndowooza inshallah. Waliwo bakadde baffe eddagala lino lye balina ku nsi ng'olweza, eddagala ng'olweza kanye wagamba nti gwe olinga atanaazibwa lweza kuba nti tolina mikisa nawagamba nti gino naabe ku lweza. Kito ekyo seeka kiri kitya kiri mu njigiriza luyamba ki olweza mikisa n'omwetango etegeeza okwetangira ne kayayaana simanyi bakole batya bakuyayaanire mwana wattu ebintu ng'ebyo ebimu obisanga nga Allah subhanahu wa ta'ala ayina emiti gyakulagamba libeera ddagala nga Allah subhanahu wa ta'ala yabissaamu khawas bintu ebyenjawulo nga singa oba obikozesezza bikuyamba. Kati nolabirako ennyumba ng'ogenda ogiyingira abaganda balina eddala lye bamansaamansaamu ogobamu sitaani eziba ziri mu ddagala ki ndyerabidde ogenda ku nsiko jasi bikoola n'obiyenga n'omansa mu nnyumba ligobamu sitaani olw'okuwunya kwalyo sitaani tezyagala lusoolo bwe ziba zibaddemu zikola ki zidduka. Kakati ffe engeri gye tulina ate erisinga ne kweryo ondaba bulungi tolaba nti ekirasinga kwesa erisingako tukole tutya okay osobola okumansulamu amazzi gosomeddemu Kulaani oba si ekyo Kulaani eyo ennyini ogisomeramu sitaani tebeera wasomerwa Kulaani. Ebitonde byokka ebisobola okubeera mu nnyumba esomerwamu Kulaani biba bimaze kubeera bikkirizanga bisiraamu mu majini. Otherwise ebikaafiri byonna tebisobola kubeera wali Kulaani. Ekitabo kino okumanya kyewuunyisa mulwakuba nti bamutemunalaba ku bintu naye omuntu yenna ajjanjabyeko n'amanya ku by'okujjanja bw'ate tegeera Kulaani eno nga bw'alifa yenna omujjanjabi amanye ebyamagero ebiri mu kitabo kino Kulaani. Bwe n'osoma obusomi Kulaani tugamba ogisomera wano ofuna bulungi naye sitaani zonna eziri amabbali awo ne zifuna obuzibu n'okuzanya tumusajja eyatunoonyako kyatusibira yatunoonya ne zifuna obuzibu bwonna tezibeerawo
era zikeera kwamba kutegeeza mukama bwazo nti wayi wano olwo omusajja omuzibu nnyo mukyamu atuyisa bubi atwokya atusiba tulemerwa okukola emirimu tugwamu amaanyi. Kati bw'obanga onaabye olwezanga olwo nga baalufunamu nti lukuyamba okukutangira omukisa oyinza okuga nti gwe talina mukisa ate oli atalina mukisa buli omu alina omukisa gwe naye shayitaani zijja ne zidobonkanya enfunayo ne zikubeerako ng'ogenze wa muganda wo oba onoonya mulimu ze zikwetimba mu kyenyi bwezi n'ozikulabisa bubi era ono agenda okuwa omulimu naye ne zimusaamu shaka nti ono kwomuwa omulimu ono kyanakukola n'okiraba nawe omulaba bwakwana mubbi awedde emirimu kakati gwe noolabika bulungi misikini munange nja kukola omulimu n'omusajja mukyalawo akulabanga omusajja olabika bubi eyagala mutta yagala mutuusa kuli kyemukazi n'akwetamu oba si ekibali kyendekatega omusajja otamu omukyala zambala mukyala nga lwomutulako bwoti noga nti mukazi naye oba namunoonyaako ekyo kyava ne wanno olwomutulako bwoti olabanga oweera ekizibu oba ndaba bulungi sitaani gwe mulimu gwazo gwe bazituma n'abantu omukyala alabika bubi ensi yonna ne be bayeegatta nega nti bannanga omukyala mulungi bw'oba omulaba kiki kakale eddogo eri okuvaako litya kudistroyinga na kulwanyisa sitaani zo zikuveeko oddeyo ku kifaananyi kye ekyannomo ng'omuntu w'abeera funa bulungi olyoka ebintu bitambula naye nga tewaba atalina mukisa ku nsi kuno wabula oli asente sitaani ne zidobonkanya entambula zo ekintu ng'ekyo tugambe osobodde by'osobodde olw'okuba baaziwa omulimu ekiba ekintu kifuna okufa olw'okuba baaziwa omulimu z'okwonona bizinensi zo emmotoka eyo yeyabika emipiira emmotoka gy'otiseeko ebintu yeyabika kiki emipiira eyabika ogusooka nemukola mbamwakabakale n'ogwokubiri on'ogwokusatu ate nga olugyetaisiza budde buwanvu ogenda okuginona emaali nesulaawo nenkeera gutyo n'ogwokubiri mujja obonaabona naye nga kyekikola ebintu ebyo sitaani ejja nefumita omupiira ogwo kalas negubwatuka obona bulungi nalyogeraho niwanawula nibaga nti sitaani ahi babanga oli azikisindikidde okudobonkanya mu mirimu bizinensi otaddewo ebintu birungi birabanga birungi binyuma n'abantu babitunda bitambula bwebyo tebitambula lwaki shayatini omushekhe watunyira mu bitabo ebijjanjaba sitaani zijja nezitimbawo olugoye olweru gwe lwotalaba banna abalala balaba abayise bwetulabwebati bagenda wali mumaaso ebalaba oba seekyo ebintu ebyo bibirabisa mu bintu bikadde oba obusobozi bibiina kabyatula kubiraga nti omusajja ojasuubula ono teyitagenda wati hamunange ebintu birungi bino bipya wa tebyajja oba ndaba bulungi hakadha shaitan nabbi enabbi yatugamba nti waliwo endwadde ezimu nga shaitan zezikuriyetinga endwadde ezo omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam ye muntu okuba nti misikini afu omusujja atintima bwatira mulamusa mugenda omutuusa mu ddwaliro omusawo wanooyo omusujja manya nti obulwadde bwa sitaani naye nga mumujeri nga afaayo kyalinga kiki hakadha ezo omubaka zonna ebintu obulwadde ngaobwo omubaka butegeeza mu hadithi ezimu ti min ashayatin abalayi bwamwe mina sitaani be bakola ebintu ebifaanana bwe bityo faidhan kale eddaala eryokumalawo ebyo busiraamu naye obanga olwezanga olwo balusobe kukuyamba ku kintu ng'ekyo tikina mutawaana anti ogenze bugenzi ku nsiko noonoga ebirikola ngaebyo noonabakola alhamdu nooterera toli mutawaana ziba eddagala ebyo bibaliko byoko sitaani fa tezaagala bintu bwe bityo ontegedde bulungi omwetanga bwe n'ogunaaba lugutangira sitanga lulakawowaako nti kali ku muntu tezitembera wooli nebe singa obulungi ekitabo kya allah gira funa amazzi gasse mu bbaafu amazzi aga bulijjo any type of water gankuba ganyanja mineral water mwana tuokumaya bannange neewuunya naye omaifu abasomesa tufuna ebibuuzo bingi naye waliwo yankubalako omusiraamu simaine sijerega mugere wabula neewuunya bwewuunyi nga mbuuza nti abafa amazzi ga mineral water tugafunisa ewuzu nga takimanyi ngaye osanga amanyi nti oba ganyina kunywebwa oba galimu ebirala munanga amazzi ago gayitaayita mu bintu bingi ne mugaa nti amunete galina mutawaana gafunibwa ewusu kate gaga mineral water ne bugaba gaaki afuna bulungi ekyo nti mazzi matukuvu gasse mu bbaafu muwantu wonna somera mu kulaani yonna gy'omanyi ofuna bulungi yonna gy'omanyi soma naabo amazzi ago gagoba sitaani zikole ku mubiri zonna okugwamu kiddi nga ntokola mulundi gwe muddingana naye ngaekisinga obulungi singa liba nti ddogo litegeereddwa ofuna bulungi kudistroyinga we baalikolera buli weyonoona we baalikolera alhamdulillah kizibu ngaekyo kiba kiweddewo naye kibanga temunaba kumanya waweri
otwala oba okyalina lunene naye nga biidinillah oba ogenze bajjanjabi bamanyi engeri gye balwanyisaamu ebintu ebifaananawo bityo wallahu alam ebibuuzo nga bingi annaleseyo eddakiika ntono tulabe nga balina ekibabuuza bule gyemu gye baafuna kankuwa ekyoleberako ekimu basajja bakulu abo abaganda mukimanyi bulijjo obudde nga buwungeera bakola batya abaana abato babayingiza mu nyumba balagira muyingire mu nyumba era nobwomenyekera otoyunga tebabyogera ebyo ekintu ekyo ekituufu ba kituufu okwanuka kituufu kya busiraamu nabbi yakitugamba bo bakijjawa anti basinzanga sitaani lubaale yabagamba ebyo obudde obwo sitaani ziba zisaasaana zigenda abaana abato abakyali misikini bato abali ebweru zigenda nabo zibayingiramu ne zibatawaanya so nga ate nabbi waffe yatugamba obudde buba buwongeera nti enjuba egenda okugwawo puliizi abaana bonna abato mubayingize mayumba muggale nawo essaawa bweyitawo emu kati mubaleke mbate ziba zimaze okugenda zisaasaanye onfunye bulungi kanabi neddagala lino okuli okunsiko kasaliba nti eririiko obukwakkulizo just genda bugenzi tinuga ebikola ebyo birabe ebyo nti nuga genda onaabe nekasaka nti ate munange bwoba olinaaba sooka ogambe bwoti tayija jange olabonebona awoleseemu obuzibu oba ndaba bulungi kuba omusiraamu enda kusoma osoma bisimillah nabbi gye tugamba oba eddwa gyosomerako nti bisimillah alladhi la yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim eyosomerako noonaabe okubanga ebadduwa nabbi yatuyigiriza era oba osaba allah naye wano ebirala bibagamba okulamiriza biba bigamba sitaani ze ziba zikola kiki ziba zikuyamba z'oba oyita z'oba okowoola awo oba oleseemu obuki obuzibu obw'oluganda oli kasita kulagiranga eddagala lyonna naga nti bagenda ku nsikawo nti omuti ogwo ogulaba nti genda otemeko ebikoola ebyo nti sammazzi oba yenga naaba oba sammazzi fumba onyweko bwomala otuule onyweko nti ojja kutera ebyo tewaliiwo obuzibu bwonna ku ddagala erifaanagana bwe kuba eddagala lyonna erisinga wadde lyambako edda liva mu bintu ebifaanana bwe bityo oba funye bulungi oluganda kale neddala limu omulimu abalimanyi ne mubaamu n'abatalimanyi eyo embeera bwetyo se butegandibwa naye nga ne bajjajjaabwe si bonna nti baali balogo wabula abamu baali bayimanyi bumanya nga baabiyiga tekintu gundi kiyamba ku kintu gundi kintu kiyamba bwe bityo nga babiyiga bitajriba ne experience gye balina oba obibeesa ne balaba nga bikoze ekiseera ekirala omwana nga tatambula abaganda bakola batya bamukeeza ku makya ng'enjuba tennavaayo ofuna bulungi enjuba tennavaayo waliwo kyawo waliwo oxygen ayitibwa ozone oxygen alabika mu kaseera ako kokka yenna asaala fajiri mu budde bwayo yamufuna wa mugaso nnyo eri obulamu bwa butani wa adamu naye enjuba bwevaayo bweti halas oxygen oyo wakomera everyday ofuna bulungi oxygen oyo yayamba nnyo mu kuzigula n'okuwawula amagezi g'abaana n'omuntu omukulu ku makyoko yensobola ki okusamba olugamba obeere nti bw'oba walina woonoosalira jjama n'otambula n'ogenda omukka ogwo gy'okufuna paka ayitibwa ozone oxygen bannasa bamuvumbula akaseera kano bagamba nti talabika okuggyako mu kaseera ako kokka salatul fajiri kasita etuuka bwefa halas wabeererawo enjuba kasita evaayo kati oxygen oyo yayamba nnyo abaana abo magulu gano okuta kino kiri kino wahakaza ndaba bulungi oluganda kati ebitulinako munahe ey'obusiraamu then ate bino baabifuna nemba bitajriba gamba through experience ne bakigisa ne baba nti kibakoledde naye ogambye nti eddala lyonna kasita oli agamba obugambe tigenda onuga ekintu gundi ne gundi oba tabika ebikola bino na bino ojja kufuna kintu tekirinamu buzibu kasita kusaako lukakkulizo linyenga otunudde ekindi oba ogenda okulinywa ola okugjamu engoyi zonna abalamiza bunnebwe kasita yoba nti biriiwo ebyo okozesa eddala munno lyaba akulagiridde n'essaawa gye twagambye okutambulirako naye yaweze edda wabaraka llahu fikum kati tusengeyo kino emitawaana tulina mingi si bwe kiri n'ebizibu tulina bingi naye bino bikolenga bw'oba oyagala okuwona egimu ku mitawaana owekitiibwa agamba sallallahu alaihi wasallam ti man sarrahu yenna gwe kisanyusa an yastajiba allahu lahu inda shadaid walkurb allah amwanukule mu kaseera ak'obuzibu k'aba afunyemu ak'akanyigo n'ennaku ng'emuyinze emuyitiriddeko afuna bulungi falyukthiri ddua fi rrakha asabenga nnyo allah ng'ali mu kaseera ak'emirembe nga tewaliiwo nnyo bizibu okitegedde ekyo kibi
gwokulina n'obantu oli mu kaseera k'akanyigo lwoddeeti allah wange allah nfa ya rabbi allah ntaasa allah wano obadde okyaso tewaliwo nnyo bizibu tonye tofaayo yanzi byafe alhamdulillah fe twebaza bwebaza ebyo ng'abamu bwe boogera kibi akhil karim barakallahu fikum nabbi kyagamba toba oyagala oyanukulwe mu kaseera ak'akazigizigi n'akaseera ak'ennaku ng'ekuyitiriddeko yitiriza nnyo okusaba allah mu kaseera ng'okyayinawo ku mirembe kuba tiwaliwo ebiseera bizibu ebiggweerawo wabula oba nga waliwo ebintu nga butonotono si nsonga nnyo eryawo sibe kiri abaana balamu emirimu gitambula bulungi wadde olina mulimu obukosefu naye nga obutambula nabwo naki naye waliwo ebikuyinga ne biba nga bisusse sibe kiri kati gwe abasinga obungi tunyumirwa nnyo osaba allah ntulajananga ebimaze kuyitirirako kibi allah ga nti aha onzijjukira naawe oli mubizibu ayagala nnyo omusabe mu kaseera ak'emirembe mwana tojja kuba nga oli walubeerera nti muddu wange fulani kabe kaseera ka mirembe kabe nga nekiki talekaayo kunsaba ekuba olisooka olitegedde eryo nolwekyo kyusaamu ekyokubiri malaka ya rajul ekyokubiri akhil karim barakallahu fikum waliwo edduwa eno esaana ennyo okusoma ng'ate eyanukulwa naye abasinga ebiseera byetulaga jjala olwesi omuntu oba oli mutulutukutta ozuukuse mugenda kumala kyetaago kya musula okomawo siba kiri naye nabbi agamba nti man taara min allayl bimaana man istaiqada addamu engulu bw'ati ekiro oba ku 7 oba ku 8 oba ku 6 ondaba bulungi ekiro kyonna ekyo kyanukulwamu edduwa even if esaawa z'ensembero zezisinga obulungi naye kyonna ekiro kyanukulwamu edduwa kuwaliwo hadithi ndala nabbi zetugamba nti ekiro kyonna mwanukulwa edduwa ofuna bulungi kati kuwaliwo yebakama okusanga 2-3 nga yebase sibe kiri naye nabbi aga nti man taara min allayl yenna azuukamu ekiro nadda engulu bw'ati oba agenda kufuuyisa oba w'omusembe w'omusi n'agamba atya n'agamba ebigambo bino n'agamba nti la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumiit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kiwudde ekigambo ekyo kyangu nnyo nabbi agamba ti sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti n'ayongerako na kino subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah nabbi agamba nti thumma qala n'agamba nti allahumma ghafir li allah wange nsaba onsonyiwe aw daa istujiba lahu oba ayina kyasabye kyonna ekirala allah amwanukula fa in qaama ate bw'ayimuka fatawadda n'afuna ewuzu thumma salla qubilat salatuh mwana atu n'afuna ewuzu n'asala esala erakazi zasodde essala yekkirizibwa kigambo kino sheekh yayogera ku nsonga naga nti abanga abooluganda nti kiseera ekyo mukikolereko nnyo ze nayinamu ebizibu bye nayina sheekh omwali usabita nti bwa muhammad jamil zainawi akyali ye makatanawofa ne musajja mukulu oledde naga nayina ebizibu wallahi nga tebigambika edduwa eyo nengisoma ngo enzuukamu ekiro bwe nenzira engulu nensoma ekigambo ekyo wallahi allah nanzija mu kanyigo kenali simanyi nkawona ntya nekyo oluganda bwoddamu engulu gwesikulu ntezza engulu webase obadde base noddamu engulu bwoti yogere ne buddamu emirundi 2 oba 3 soma ebigambo bino gamba la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumiit biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sooka kusaba allah kusonyiwa allahumma ghafir li ne bw'okizza mu luganda allah wange ensonyiwa ofuna bulungi ebinsobako bingi nensaba obinsonyiwe awo yongerezaako ebirala allah wange ntaasa kino allah wange obwavu bundi bubi ya rabbi nziguliraawo bwe mba ndiko shayatini zinzijeeko ezitobe ezekiise mu makubo gange ya rabbi zindage zibe kuba bitonde beggwa bitonda ondaba bulungi bwe liba ddogo ya rabbi nga olwo yalisindika litulage tulijjewo ya rabbi kuba allah yatuwadde obwesige n'atugamba nti wala yuflihu sahiru haithu ata omulogo tagenda kuwangula ne bw'aba zegawanye gatya abadan ekyo allah yekitugamba abooluganda n'alima wagonda akola atya subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta gamba abonoonefu kale katumalirize neno inshallah ibadde bikyaliyo ne katubireke ebirala tunaabireeta inshallah olala bagenda gamba abonoonefu rabbana akhrijna minha
omulezi waffe tujjeemu mu muliro guno fa in udna mutubwa tunaaba tuzzeemu ate fa inna zalimun tujja kubeera balyazaamaanyi ate okamala naye Allah agamba atya qala ikhsa'u fiha wala tukallimun mukubeeremu mweyongereyo ddala munda eri mugwo temwogera kigambo kyonna lwaki innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayru rahimin abantu banga abakkiriza bagambanga rabbana ayo omulezi waffe amanna tukkiriza faghfir lana tusonyiwe warhamna otusaasire wa anta khayru rahimin bosinga basaasizi bonna kiki mwakolanga kyembajjukiza olwaleero fattakhadtumuhum sikhiriya hatta ansawkum dhikri nemubafuula ekyokujerega nemubafuula ekyokujolonga nemubafuula ekyokukakkanya nemubafuula ekyokuwewula nemubafuula ekyokusongamu emimwa n'ennwe n'okujerega okutyoboola wallahi ne babeerabiza n'obabeerabiza olw'obuyitirivu okubajerega kwe mwatuukako ne mwerabira n'okwerabira tibujja kudda mu maaso gange bantu ba Allah tukomaawo insha Allah ebisigadde tunaabiraba naye wallahi kullu wahidi oba kullu minna buli omu mummwe oba buli omu muffe yuraji' nafsahu wallahi yerivalizinge ebigambo si byangu oyinza okubeeraawo wallahi ng'emirimu gyonna ogikola naye nga anta kafirun amama rabbika azza wa jalla ng'oli mukafiri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kisoboka bulungi nnyo basahaba bakitegeera nti nobagamba era bo beegambanga nti bannange liyattaqi ahadukum omu ate nnyo an yakuna yahudiyan okubeera omuyudaaya au nasraniyan oba okubeera omukristaayo wa huwa la yadiri nga tamanyi tunakola tutya kati bannange tuyitirize nnyo okutuula mu ddalasa zino bannange sigamba eno yokka ku lwokutaano wabeerawo ddalasa wano enkuukutivu ey'amaanyi sigamba ezo zokka oluvannyuma lw'essola wano zibaawo puroguramu ebawandiikirwa wali eri musomeeko seezo zokka olunaku lw'essande tutambula mizikiti egy'enjawulo nga tusome nolwekyo sahaba atugamba nti wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama omubaka wa katonda sallallahu alaihi wasallama yatubuulirira olubuulirira maw'izatan olubuulirira n'atandika oddutenda n'agamba nti wajilat minha alqulub wallahi emitima nga gyesisiwala olw'olubuulira byatubuulirira abooluganda eyo sifa min sifati almuminin ekyo kitendo mu bitendo by'abakkiriza Allah tabaraka wa taala agamba nti innama almuminun mazima ddala abayitibwa abakkiriza allazina idha dhukira Allah beebo ababeera nga boogeddwa Allah tabaraka sahaba agamba nti okumanya olubuulirira lwatukwata wajilat minha alqulub n'emitima gyesisiwala wazarafat minha aluyun kyekyo kyokka n'amaaso ne gatandika okutulukusa amaziga mubaka yatulaga nti ayinaani amaaso abiri maaso ga Allah tabaraka wa taala tegagenda kukombezebwa ku muliro naye eriiso erimu kugo lyeryokwegamba zakara Allahu khaliya ngajjukira Allah tabaraka wa taala ng'oluusi alina yekka amaziga ne gatandika okukola ki okutulukuka olw'imaani ebigambo ne bimusonsomola oba wali wamubuulirira wallahi okukana amaziga ne gavaayo sigana agagonya sigana ag'obunafiku wabula amaziga gennyini nga gabukkiriza ekyo weekiri wallahi mbaddu ba Allah abamu ng'ebigambo ogenda n'obisoma oba seeka n'abisoma n'awulira nga bimukoona oba n'asoma kwakira ng'eyo oba ki wallahi omusiraamu n'akola ki natulukusa amaziga nasiga bulimba Umar ibn Khattab bwatyo bwe yali radiyallahu anhu Umar ibn Khattab bwatyo bwe yali radiyallahu anhu kyovuna nti abamutenda bagamba nti yalina enkoloboze za mirundi ebiri wansi w'amaaso gombi lwaki min kasrati albuka olw'obuyitirivu bw'okkaaba akaabira ki ateekaga Allah subhanahu wa ta'ala akaabira ki alowoozezzamu okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala alowooza ku ahwaalu yawmi alqiyama obuzibu obugenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero n'akaaba Allah agamba nti wa idha sami'u
ما أنزل على الرسول ترى وإذا سمعوا إلى ما أنزل على الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما حزنوا مما عرفوا من الحق بمبيرا ولد بسيطوة النبوة محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وكأنه كمرابا نبتا نسوك ترك سامتك رواجي برجة الدم مسلمة ebisitwa ku nabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bibatengula kugama bibatabya olubulirira wajilat minha alqulub emitima gyesiwala wazarafat minha aluyun amaso negakola ki negatulukusa amaziga bali bagaze ekimala agamba nti fakulna ya rasulallah netugamba nti wawanga gwombaka wa Allah kaannaha nga lulinganga olubulirira olusembayo nga lulinganga olubulirira olw'omuntu asiibula atagenda kudda agenda okukwata safari agende atambula agende atuveemu tuleme kuddamu mulaba ya rasulallah kaannaha maw'izatu muwaddi'in nga lulinganga olubulirira olwasiibula agenda kusiibula okuva ku bugenyi byeyakyala oba alina wabadde awangaalira kati nga tayimu etuuse alina okuddayo ewaabwe kitegereka naye mu kusiibula abantu n'abaako ebigambo byabasibe ya rasulallah kaannaha maw'izatu muwaddi'in nga lulinganga olusiibula nga lulinganga olubuulirira olw'omuntu asiibula ng'ebigambo biringanga ebisembayo ng'olabikanga atalina byagenda tugamba luvannyuma lwa bino fa awsina tulamire ya rasulallah mbaka wa Allah fa awsina tukutire fa awsina tulamire tugenda kuwangaala tutya obulamu oluvannyuma lw'okubeera nga toliiwo ogenze ebintu bingi ebigenda okujja mu bikamo ebintu bingi ebigenda okujja mu mbeera ze tuwangaaliramu tubiyitamu tutya fa awsina tulamire qala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam olwatandika okubalamira songezi nya abagamba nti usikum bitaqwa allahi azza wa jalla wassam'i watta'a mbalamira okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okubeera abawulize nnyo ekigenda ewala n'okubeera abagongwe nnyo ekigenda ewala n'agamba nti wa in abdun habashi wa fi riwaya wa in ta'ammara alaykum abdun habashi wa fi riwaya wa in ta'ammara alaykum abdun newankubadde nga abakulembedde newankubadde nga akutta obwamiri mumulaba nti muddu buddu yabagamba nti usikum bitaqwa Allah mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kikulu nnyo bannange kyobulaba nti nabbafa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngolese byokubeera nti agenda kuva mu duniya teyalinnyanga mimbari okujja ng'agenda okubuulira abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ebigambo bya Allah azza wa jalla okujjako nga abalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kiraga kibannange ahamiyatu taqwa obukulu bw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala ate nga temwerabidde nti hadha huwa sababu al-asasi yensonga enkulu limadha atayna fi dunya lwaki twajja ku duniya boluganda usikum bitaqwa Allah mbalamira okutya Allah tabaraka wa ta'ala kabonero mu bubonero bw'omukkiriza kabonero mu bubonero bw'omusajja atya Allah tabaraka wa ta'ala munno okumugamba nti ya akhi takillah ya Allah tabaraka wa ta'ala n'ateeka ndagga n'amanya nti gwe bamutiisizza yasaana okutya n'amanya nti ekigambo kye bamugambye kikulu kinene okukamala obukamazi naye waliwo gwoyiza okugamba nti akhi takillah tya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ne lubeera lutalo ne kubeera kwekandagga ne bibeera bikonde omugambyeko okutya Allah tabaraka wa ta'ala naye abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abakkiriza abatya Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna babeera beekuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuddu bwakugamba nti akhi takillah
kya Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera yonna gyakireeteddeko oba yassanyu oba yaki ku mbeera yonna gyakireeteddeko mwebaze akujjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunulira nabbi wallahi abasajja bagamba okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunulira bye yakuutiranga okutya Allah tabaraka wa ta'ala min al-asharati oba minhum al-ashara al-mubashirina bil janna wa hum ahya, mulimu 10 eryasomesebwa n'ejjana nga bakyalina balamu. min alladhina bay'uhu tahta ash-shajara, mwe muli abasajja abaamuwerera wansi w'omuti. Allah bayongerako nga abasonyiwa. Mwe muli abasajja abalwana Badr, alladhina shahidu Badra, abaaliwo oba abaparticipatinga mu lutalo lw'e Badr. Allah beyattala ila a'malihim, beyatunulira mirimu gyabwe n'abagamba nti i'malu ma shi'tum, mukole buli kyonna kye mwagala, fa inni qad ghafartu lakum, basonyiye nga bakyali ku duniya balamu bakyassa. Wallahi billahi tallahi mwe muli abantu nabbi sallallahu alaihi wasallama beyayitangako nga babonyabonyezebwa olw'obusiraamu, alladhina matu shuhada, abaafanga bashuhada. Na famire ya Yasir nabbi atuuka babonyabonya okamala obukamazi naye bagamba nti sabran ala Yasir, mukumikiriza abantu ba Yasiri, fa inna maw'idakumul janna, obudde bwamwe janna. Allahu akbar. Wallahi bagamba nti mutye Allah tabaraka wa ta'ala. Gwe kandagaki ngogambiddwako okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluusi nga negwogambiddwa okutya Allah tabaraka wa ta'ala bakutte ng'onywa taaba, bakusanze onywa taaba. Wagambiddwa okutya Allah tabaraka wa ta'ala bakusanze okutta omukazi mu kiwato. Wagambiddwa okutya Allah tabaraka wa ta'ala bakusanze tosadde, oli ku ssaala oba oli mu takisi oba oli ku dduuka eribakimya eswala ne bagamba nti ittakillah, ne weekandagga. Nasobola okugamba okusangaawo nga tewali nsonga yonna, otambula butambuzi ya akhi salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nonziramu salaamu bulungi nnyo, tewali mbeera yonna gye nkusanzeeko naki negamba ddi ya akhi usika bitaqwa Allah, nkulamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tewali mbeera yonna, naye gwe bakusanze ku mbeera yonna, bakusanze ng'okwayasa olugoye muno nakuba nti munnange bakusomesezza ebbanga ddene naye olugoye ogaanye oddusala, ya akhi taqillah, munnange tya Allah tabaraka wa ta'ala. Ne weekandaga bakusanze ng'osaze ekirevu ebbanga ddene, muno mukwano gwo n'akugamba alaga nti akwagala nnyo, n'akugamba nti ya akhi taqillah, ekirevu kireke, ne weekandaga. Wasiya esooka mbaka agamba nti usikum bitaqwa Allahi azza wa jalla, mbaramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Sakyo kyokka wassam'i watta'a, mbalamira okubeera abawulize nnyo, mbalamira okubeera abagonvu ennyo. Assam'u kitegeeza okubeera omuwulize. Omuwulize eryani? Eri amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala n'amateeka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Omuwulize eryani? Eri omukulembeze yenna kasita okitegeera nti ye mukulembeze bw'owadde obuvunaanyizibwa gwe wennyini oba gwe bakwanjulidde nti ye mukulembeze, assamu wa taa, obuwulize n'okugoola. Kyobulaba nti obukulembeze bwe babeera bamuwerera ebyo bibaamu. Nubayi'uka ala sam'i wa taa fima nuhibbu wa nakrah, tukuwerera nga tugenda kuwulira, kubeera bawulize nnyo gy'oli, tugenda kubeera bagonvu gy'oli. Fima nuhibbu wa nakrah, mwebyo bye twagala oba bye tunyumirwa, ne mwebyo bye tutemwa oba bye tutanyumirwa. Kati awo omugezigezi ayinza okugamba nti otyo weebale nnyo, weebalire ddala koona ku nsonga eyo. Kiki ekibajja ku mubajji? Kiki ekyabajja kakeeto? Olowooza nti olwo obeera obuuzizza nnyo. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tewali gondera kitonde kyonna nga mu kukigondera ate ojeemera mutonzi, nga mu kukigondera ate onyiiza mutonzi subhanahu wa ta'ala. N'obujulizi obulala bungi. Tubeera bawulize nnyo eri omukulembeze, ebbanga lyamala n'atuvugira ku kitabullah ne sunna za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuvugira ku busiraamu. Usikum bitaqwa Allah, mbaramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'i wa ta'a, ne mbaramira obuwulize, kubeera abawulize nnyo n'okubeera abagonvu ennyo.
n'agamba nti wa in ta'ammara alaykum abdun newankubadde ng'akutte olwamiiri ta'ammara kiva mu amiiri wa in ta'ammara newankubadde ng'abadde amiiri newankubadde ng'afuusa amiiri newankubadde ng'akutte obwamiiri abdun mumulaba nti muddu buddu omuddu yalinga anyomebwa ebinanka nebbanga ery'emabegere we baabeererangawo nakati kitegeeza ki newankubadde ng'akutte obwamiiri mwavu newankubadde ng'akutte obwamiiri mutono newankubadde ng'akutte obwamiiri koza mafaanana atya olaba nti oli wa bbeeyi ku ye olaba nti si yeyandisaanyi era eyo enkola ya sitaani olaba nti si yeyandisaanyi ng'abasiraamu bonna gwe bakkiriza gwe balonze